Mu lubiri enteekateeka zigenda mu maaso era nga kumpi buli kifo abaddusi bagenda okuŋŋaanira kiyoyootebwa kisobozesa okulaba ng'abantu b'omutanda babeera mu kifo ekirungi. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Metropolitan Emilian Kayima agambye nti ebitongole bikumaddembe bitudde wamu n'abantu b'omutanda okulaba nti abantu abagenda okudduka tebafuna buzibu bwonna, era bw'atyo n'agamba nti buli muntu ajjenga mugumu olw'obukuumi obugenda okubaweebwa. Bannayuganda basuubire ssanyu jjereere ne oda nga tutambulira mu nkola ekkirizibwa ebawa ebyokwerinda ebisinga okuba ebyowaggulu. Ono era asabye abaddusi obutasuta bintu bingi ebiyinza okubalemerera okutereka nga kiyinza n'okuviirako abantu abalala okubibba. Amasimu amangi, zikamera ennyingi nga tokyetaaga kubanga abamu bayinza okufuna obuzibu ne bagwa ne bakibabbako. Tukendeeze obumenyi bw'amateeka buyinza okugwawo. Ate ye ssentebe w'enteekateeka z'amazaalibwa ga Kabaka ow'ekitiibwa Dr. Twaha Kawaasi agumizza abantu ng'emisinde gino egigenda okuba egy'emirembe wabula n'abasaba okukuuma obudde kubanga obudde bugenda kutwalibwa nga ekintu kikulu nnyo. Kubanga empologoma etusimbula saa 12 kakati gw'oyagala ekwanirize bweraba nti 12 zikusanga gw'okoze otya gw'oyingidde mu lubiri nga omaze okumanya emisinde gy'ogenda okudduka. Ye Minisita Henry Ssekabembe alambuludde enteekateeka yonna egenda okuba mu lubiri. Ku ssaawa 10 abamu bayinza okuza nti ez'ekiro naye ez'okumakya ng'obudde busaasaana emiryango gino gyonna gijja kuba giguddwawo. Tubasuubira abaddusi okutuuka mu lubiri wano ku ssaawa 11 zennyini ez'okumakya. Ku ssaawa 12 n'ekitundu Katikkiro wa Buganda ajja kutuuka mu lubiri wano. Ku ssaawa 12 n'eddakiika 45 nannyini nsi eno Ssaabasajja Kabaka asiimye okulabikako wano mu lubiri lwe luno olw'Emmengo. Ono yeetondedde bonna abafiikidde okufuna obujoozi wabula n'ategeeza nti bagwa mu maanyi kubanga balina essuubi nti ku mulundi oguddako bagenda kukola ebikozesebwa nga bisinga ku by'omulundi guno. Njagala okwetondera Obuganda bwonna nti ebikozesebwa mu kudduka omulundi guno bituweddeko manguko. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti nga bwe twetonda naye twebaze Katonda nti emisinde gino gikula. Kuba twalowooza era twateekateeka bulungi nga tulowooza bijja kubamala naye tebisobodde kubamala. Ekirala bw'oba tofunye mukisa mulundi guno Munnayuganda munnange n'obwetowaze bungi nkusaba nga toyina kiiti ya 2017 toleeta kiiti ya 2016 2014. Mu ngeri y'emu abasomesa ba Nabisonsa Girls School bagulidde abayizi baabwe tiketi ez'okwetaba mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka za kadde kalamba mu 25. Akulira essomero lino Hajjati Zulaika Nabukeera Kabuye akunze abamasomero amalala okujjumiranga ensonga za Buganda. Kwetaba misinde gino kubanga giriwo lwa mulama mutuufu. N'abantu kinnoomu mwenyigire mu misinde gino sobole okuyamba abalwadde ba sickle cells. Ronald Kakooza yakusakidde gwe ku Bukedde TV.